ani ayinza okuba mu katyabaga kubanga breast cancer tumulabe nga atambulira mu family bagiyita BRCA1 BRCA2 ezo endaga butonde kyangu okusanga nti maama wange yagirina naawe n'okola ki n'ogifuna so singa oba oyinayo owooluganda lwo nga ayina kansa w'amabeere webuuza emyaka 35 si egwe balina okujjukiza togamba nagenza omusawo nankwatakwatako nalaba nga eri no mammogram eri bulungi tyeri bulungi kutusinziira ne tugamba nti singa abazuuliddwa nti kansa eddagala amasannyalaze saako ne modality endala weziri ezisobola okuyambako naye nga si kyangu kyetugamba nti okuziiza kusinga so amabeere gano tugatwale nga kyansonga ddala abakyala abasukka emyaka 35 okweyongerayo. Ensonga eyokubiri twatunulira kansa omumwa n'abaana etwongera okugamba nti kansa omumwa n'abaana which is cervical cancer aleetebwa akawuka bayita HPV human papilloma virus. Human papilloma virus eno ebeera mu bakyala ebeera mu bakyala tulaba nga akawuka kano bwe kajja ne kabeera mu mukyala kubusinga bufa nga wayiseewo omwaka obulala wayitawo emyaka 3 buteekako obuzimba bwe wayitawo emyaka 5 obuzimba buno 3 ku 10 buba butandise okuyingira mu kansa. Kakati so kitegeeza ki? Kitegeeza tuba tulina okulaba nga abantu either tubagema basobole okwewala nga omubiri gusobola okulwanisa akawuka kano buli wekajja sajja tikavyo mangu bwe kamale ebbanga kali ku mumwa n'abaana kagukyusa oba tulina okulaba nga bakeberebwa buli luvannyuma lwa myaka 3 okukebera okulaba oba waliwo change ezze ku mumwa n'abaana. Nyongera okujjukiza nti ffe abasajja we are transporters ate oba toli tutusasanya oba toli mukomole oba otwala bungi kuba bwagala nnyo okulya ebyebyendo bibeera ku musajja atali mukomole so bwojja eno n'obufuna n'obukwata n'ozaazaamu nga 10 n'okusoba n'ogera newegatta n'omulala n'obumuwa so ensonga ki omusajja wabeera omukomole eri ye ekendeera so ne transporting ekendeera mu kutambuza ensonga endala naye ekirala kyolina okumanya nti egunde kansa ono oba HPV ono taleeta kansa wamumwa n'abaana gokka wabula n'abasajja nabo abafuna kansa ku busajja obeera awo n'otandika okufuna obuzimba ku busajja n'obugayalidde bagita Bowen's nodule oba olina okufaayo otherwise naawe bw'olugayala bajja kusala anti kansa wabeerawo nga basobola omusala wakoma we bakiwala ki bakapecula aleeta ddala kansa ow'obusajja n'abantu bano abali ebisiyaga aleeta kansa owa rectum gye bafulumira anti buli kaseera transport abateeka eyo bano abali ebisiyaga so kansa owa ano kansa owa omumwa n'abaana kansa owa w'obusajja aleetebwa akawuka kano. Nyo okujjukiza akawuka kano kalina ebiwayi bibiri kalina ekireeta ebinaanaasi kalina n'ekiwayi ekireeta kansa. Eddagala lye tulina kati lye tuli mu kukozesa okugema abaana gye tulina okuva 2016 ligema lisobola okukuuma abaana baffe abo betugemye emyaka 10-13 nga bali free from kansa w'omumwa n'abaana ebitundu 7 ku 10 obatangira ebitundu 7 ku 10 kitegeeza ne gwe bagemye asobola okafuna. Yes. Togaa nti nze bangema sigala funa kansa n'abaana no ne baba bakugema ate nogwe ng'oli muntu mukulu ng'olusa myaka 35 bakugema dda eddagala lye twalina then Savirex kwegamba lyavaako lyali ttono lyali likavaringa gundi HPV ntono kitegeeza ekisinga okutukuuma ki luvannyuma lwa myaka 3 okugendanga ne bakola ki ne batulako ku mumwa n'abaana balabe luvannyuma lw'emyaka 3 anze saagala bannange kundeegula biri eby'ebyuma bye bakozesanga ebinene byavaawo kati bakolera ddala akantu kaba ka plastic kaba katinira gwajja naku
ne bakolako ne kagose bino ati nze ebyuma byakoze abalala tebabyoza ensonga endala kansa ono tugambye atambuzibwa abasajja tugambye alinemu ebinaana eremu ekiwa ekireta ebinaanansi n'ekireta kansa eddagala tulina Gardasil 4 gavumenti lyerina lisobola okuziyiza abaana baffe betugema 10 myaka 10 ebitundu 7 ku 100 obenga kansa omwagwana abaana tebakola ki tebamufuna abazungu currently lye balina libaita Gardasil 9 lyo protecting abantu up to 90% niti tulina jojadija tena kutuuka atelijja kunena kutuuka kyandibadde kirungi ne tugema abasajja ne gavumenti abamusaasanya gavumenti yakirabanga antiyolaga nti abasajja ate nga be batono abakazi bangi kati ogema abasajja oba otangidde no gavumenti okusinzira yakiraba ng'okugema abakyala kyekisinga naye nga ebweru bagema abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obwa tetulina nsimbi ezo okutuuka ku ekyo ensonga endala kansa ono singa oba omugayaliridde kiki kyolaba twagambye olaba obuntu obuzimba oba oyinza okulaba ebivaayo nga tobitegeera owuliranga kwegamba akyala ogenda okulaba omusulo oli yali agukwata naye kati gumuyitamu asobola okwambuka n'agenda ku kawago asobola okugenda mabega n'agenda eri gy'ofulumira asobola okugenda n'atambula n'agenda mawuggwe asobola okutambula kansa so kyandibadde kikulu nti oluvannyuma myaka 3 okeberebwe ne bano abakyala bamusalamu n'abaana naye bamulekamu kistampo ekyomumwa gwa n'abaana ekyo kistampo ekyo ekyasigalamu ekyomumwa gwa n'abaana kisobola okuleeta kansa ennaku zino oba waliwo enkola yonna nga basazeewo okugyamu n'abaana balina gijjamu yonna kuba omumwa gwa n'abaana ogulekamu naawe omufuna baani betugema gavumenti eddagala lyerina ligema abantu wakati w'emyaka 9 ne 13 eddagala lya bbeeyi si kyangu disanga nga balitunda oba wano oba wali so ensonga lwaki tugoberera enteekateeka abasigadde tukusukubiriza n'ogenda ne bakebera oluvannyuma w'emyaka 3 bakebera omuli gumu tulabe bw'oba olina akadde kamukwenenya oba olina ebizibu ebirala ebireetera omubiri okuba nga munafu tukubiriza ogendayo buli mwaka bw'ogendayo emirundi 3 egy'omudiringanwa nga oli bulungi then ebbanga lye bakuwa lyeyongerako bwe basangamu akantu ke batategedde kiba kirungi kuba kansa yenna atandikira awo ku mumwa kati so bamuzuulanga bukyayi baba balina kye basobola okukola okumuziyiza kansa ono asenya abakyala era kyandibadde kirungi nnyo omukyala azadde abaana be aleme kubeera namputtu nze tebajja kunkebera ebyo bannange mubiveemu ebibuuzo ebyo genda bakukebere omanye nga bw'oyimiridde abaami baffe be baleetwa obuwuka buno abaami baffe babuleeta kuba kyekyo bwe kityo bwe kiri katwala emyaka nga 6 oba 10 okukyusa omumwa gwa n'abaana okugufuula kansa eyokusatu gye twatunulira ye kansa owa prostate twatugamba prostate owa prostate gland ke kasawo akali wansi w'akawago akeetoolodde oluseke oluleeta omusulo akasawo ako ye ntabiro wakati w'amazzi ag'ekisajja saako n'ebirungo ebirikisa amazzi ag'ekisajja naye okujjukiza nti omusajja amazzi ago ameeru agamuvaamu gaba gava mu kasawo ako ka prostate ng'ekigendererwa ekirimu galimu emmere n'ekirala galimu abasirikale abagenda okuyamba okukuba ekkubo enkwanso zisobole okukola ki okuyitawo tujjukira nti mu bukyala abakyala embeera mu bukyala bwabwe wali so hostile wattira ddala enkwanso za musajja kubanga ekigendererwa baagala enkwanso emu yokka ku nkwanso biliyoni z'emmeka yeba egenda mu ggi so harsh conditions eziri mu bukyala z'amaanyi nti enkwanso zifa nnyo so gana amazzi ga prostate aga ameeru gajja okukuba ekkubo galabe nga enkwanso zino ziyitawo so mubaamu ebyokulya mubaamu ebiyinza okuziyamba okusigala nga zitambula bulungi prostate nyogera okujjukiza nti bw'ogoza emyaka 3 etandika okugejja etandika okugejja bw'ogenda okula egenda egejja abantu bangi tubalabye nga bwegejja ku ludda
eyinza okwanguwa okulaga bwegejja makati egejja side ne side kitegeeza negenda ng'esindika olusekero yeetoolodde olw'omusulo neeteekawo geeti ey'okusatu ekitegeeza omuntu agenda ofuka ate aba atuuka ate nga gukyamuluma n'addayo ate era omuntu omukulu gemulaba agenda n'afuka ekkubo lye libeera lyaku mu kisinaabiro buli kaseera waagenda omusulo bujja takyasobola kutumbiiza omusulo wagusindika gulwawo okutandika bwafuka teguggwayo obuuka obukwata prostate utitis tena muggwako so omuntu bwati wabeera ng'afuna obuzibu omusulo nga gugenda gutonya dribbling of the urine bwegigenda kyeyongera bingi ebiyinza okubaawo naye okutegeeza nti waliwo prostate egejja obugezi nga si kansa naye sigwa eno gizuula testi gye bazikolako yerina okuzuulira nti eno egeze naye zisinga zifuna ne kansa nga tezigeze tulabeko ku bantu nga talina buzibu yali afunye ku nti oba musulo oba biki ne kansa nitumusanga nga yatambula dda nyo okujjukiza bw'oba bakebera omuntu yenna bwajja kansa singa abadde azze n'akwata prostate eyo asobola okwambuka n'agenda ku kawago ekyo kimu asobola okugenda emanju eri n'agenda ku bugumbagumba buno obw'enkizi wano emabega vertebra wano so omuntu aba n'omugongo omugongo gunnuma n'okusannyalala wansi mu buga emikisa bannaye mpulira omugulu guno amagongo omubiri gunnuma n'akogga ne mumukebera mukenenya emirundi mingi nga temulaba kino kireetera abantu abamu okuga baamuloze kwata n'ali amakoola ebisaanyi n'abimalako emmere nga buli makoola aganywedde so tulaba nti tukubiriza omusajja yenna ng'olina emyaka 45 5 oteekeddwa okwekebera prostate alisi mu myaka 3 bw'obali myaka 5 bakujjako akasaayi ne bakebera value terina kusukka 4 alizati terina kusukka 4 bakujjako ne bagamba nti abundiyo eri bweti singa n'okuba n'ekifaananyi basikaani okulaba yenkana etya singa bakizuula nti egeze basobola n'okujja bakuba bugundi babugjamu bakola biopsy bagenda ne bajjako obukoowa obw'enjawulo ne bakebera balabire ddala kiki ekiri munda bwe bakizuula nga namu eri bulungi waliwo eddagala lyetusobola okukuwa nesobola gikonya neba nga teyongera kugula kugejja singa badde leso obuzibu bw'okufuuka n'ebirala advice isokubaawo nti bagijjemu oba bakubeeko kye bakola tisinga bakebera PSA nebanga erinnye percentage oba obusobozi akatyabaga keyongera akakansa nga ne prostate value erinnya gamba omuntu singa abadde ali 4 paka ku 10 25 ku 10 tubasanga balina kansa abalina PSA zisukka 10 tusanga abantu abasukka na 5 ku 10 nga balina kansa naye njagala okutegeeza nti waliwo n'abantu ayinza okujja nga PSA yo erina okuba 4 ng'eri 2000 mwami simbwa nga result erina okuba 1 2 3 4 omuntu n'agenda ne bamukebera ng'eraga nti alina result 2,000 ekitegeeza nga kansa yakula dda n'atambula n'okukola ki n'okutambula n'okujjukiza kansa ono owa prostate atambula talina kitundu kyatalumba ne kubunga atuukayo ne mu mawuggwa agendayo so emyaka 5 fuba okulaba nga okeberwa buli mwaka prostate 3 kitundu ena emyaka 45 singa oba olina ow'oluganda lwo olutalimu mazzi si kuno oluganda olw'omukyaki oluganda lwa lineage first family first degree akakwati oyo nga olinamu ow'oluganda lwo nga yafa kansa oba nga amulina emyaka giwerana oba 45 tolina kujjukizibwa nti olina okugenda nga bakebere prostate kubanga etambulira nnyo ne mu family ezo tulabye abantu ababeera ku Mediterranean diet ye diet etaliimu nnyama nga be basinze okwewala okulwala bulwadde buno newankubadde nabo gye bali naye abali ku diet etaliimu nnyama ebibala vegetables
sako ne bitonenga temuli meat tulabanga balwanyisiza nnyo basobodde okwewala okufuna cancer no prostate okusinga kwali abana nenyagala kutegeeza nti nabo gye bali abamufuna kuba rate yabwe tulabanga ntono so tukubiriza abantu diet yandibadde entuufu y'okulya ebinyeebwa bino ensujju zino mulimu zinki ayamba nnyo okulaba nga prostate eno tegejja ne zino fruits bagamba sigolya fruits nnyo olya vegetables nnyo enyama n'ebiringa ebyo n'okendeezaako tulabanga prostate tujja kusobola okumuwona nnyo okujukiza kansa yenna modality ezimu bw'azuulibwa nga akyali asobola okulongoosebwa bw'azuulibwa nga agenze wala basobola okuwa anti-cancer eddagala waliwo bayinza n'okuteeka ku masannyalaze waliwo n'okubayinza n'okuba nga byonna modality erina engeri so nyobola okujukiza nti the earlier okyanguyira tolimanya nti olina kansa wabula faayo olina kubanga ofaayo nga weekebera genda nga walaga nti faayo weekebere omanye ng'oli bulungi gwa tuli mu dakiika zisigadde 25 abatuuliza ezaita ezibulayo kuli ssaawa mukaaga ez'ettuntu ndowooza tukiwumbyewumbye wamu kansa kokolo mabeere kokolo abasajja then ne kokolo ow'okumugwa n'abaana so kakati embeera ezo so tubeetwogera ku kibaita preventive oba okuziyiza kugondi so kaliko ogambye baana myaka emeka abali mugemebwa kakati kutangira cervical cancer nagambye eddagala eryo teri gyogenda digula gavumenti yokka yerireeta kuba lya bbeeyi nnyo so gavumenti yo lyereeta eyagala abaana ba myaka 10 oba bali mu P4 so emyaka wakati 9 10 11 awo omwana ngali mu P4 aba between 9 and 13 gy'emyaka tusinzira tulowooza nti omuntu aba taneegatta nnyo era aba tannafuna HPV mungi yes so kyava bagema gavumenti edagala naye naawe omuntu sekinnoomu wandibadde osobola okwegema paka ku myaka 26 n'oba obadde teweegattangako ng'oli mbeerera ng'olina emyaka gyonna waasi ameka wandibadde osobola n'eddagala eryo terina tugenda digula wantu wonna lyebagenda okuba lye Cervix eryavaako edda eritalina maanyi nga lino okuleka ng'ongambye ogenda dibba mu ddwaliro oba obadde ogenda dibba mu ddwaliro twagambye teri muntu gwe tugaana kwegema paka emyaka 26 tulaba ng'osobola naye twabula singa obadde weegatta zino okwegatta nga watandika dde okwegatta omugaso gw'okukugema guba kugenda gukendeera kubanga mu kwegatta muno tulaba nga obuuka buno oba omaze okuledda okola ki okubufuna bwebwa okyali ku Prime FM gyesunze notuuliza basibondi banjabo so tugenda kudda mu bibuuzo by'abatuuliza kubanga tuli mu kwejjukanya ng'era bwe twawaddeyo puroguramu y'olwaleero then zijja okudda kukolebwa okwongera munafu basinsaleo nagimuli so twaniza ebibuuzo by'abatuuliza whatsapp kwe tuli ku namba yaffe ya Africell 0793361734 Facebook osobola okuyitirayo ku Facebook Prime Radio Kampala Facebook yaffe emunafu esobola okuwa kiwetagira ddala tera mu ngeri y'emu simu zaffe kweziri zonna kumpi 0790 M48M then gattako 0782 06005 0702 0M awo nabatuuliza tugina kuyitawo katujje katono nnyo atubeyunge Prime Radio osobola okutuwuliriza butereevu wonna w'oli mu nsi yonna ng'oyita ku mutimbagano www.primeradio.ug funa ebyembagirawo ku Prime Radio ng'oyita ku Facebook page yaffe Prime Radio Kampala oba Twitter 91.9 Prime Radio saako omukutu gwaffe ogwa WhatsApp noti 793 36 okyali ku Prime FM tusigaze dakika zino ziri 22 ezibulayo kwera essaawa mukaaga ez'ettuntu
Waliwo wanene bali kutuweereza ye munnaffe abuuza ku b'ekiryo kya SDA district, ab'e Bugujju SDA, ab'e Kansuga, ne muganda ge Musumba Ben Mutabaazi, ne Mama Verena Mutazimiza Kansuga SDA, era ngo ne chairman wa Prime Radio Listeners abali ebweru abetusuubira asinzira Dubai. Ebanye twegatako ebuuzo yamu byonna tugenda kubifuna abatuulize obanga gye muli okwongera munnaffe okwejjukanya gye twayitako naye nga tubazizaayo okwongera munnaffe ate kubatambuliza ddala. Waliwo kye tutera okuwulira mu Dr. Mutyaba naddala ku prostate nti abaami abatali bakakalukanye ndowooza ntegeerawo ngamba ekigambo ekyo ate nti balina chances ez'okulwala mu prostate, then nga tugamba nti ate abagezaako okusukkuluma ku kye balina okukola ate nti bo bayinza okubeera safe. Tudde mu busawo. Prostate okuzimba kwayo saako ne kansa tesosola oba emmundu ogikozesa oba togikozesa. Abafaaza bangi bakubi, abanaddiini abatusubira bangi bakubi, n'abantu abalina abakyala abangi abasiraamu bonna. So prostate gye twogerako tesinziira oba nze akati obeera n'abasajja n'abakyala abangi prostate ojja kugiwona nedda. So ate prostate era si bulwadde bwa bwenzi ng'abantu bwe bagezaako kyonna oyalwadde obulwadde buno obwabenzi. Prostate ejja buzi netandika okugejja n'ofuna obuzibu bukisobola okutuuka ku musajja yenna kasita oba nga osukka emyaka 3 prostate etandika okukola ki okugejja. Ebimu byansikirano biri mu families, ebirala environment ibaawo, embeera ejja nekibaawo. Kitegerekesa bulungi abatuuliza amanyi kubeeranga kuvuganya kwa bigambo nga buli omu agezaawo kuwa ekikye ateeka opposition eyayitewo, then n'omulala n'ateekawo kikye. Akusimu kwetuli bw'obanga gy'oli ng'olina ky'otuulu ky'onoobuuza nkuddiramu ku 0702 65 0782 060805. Tuwulira ensomesa y'abantu ennaku zino Dr. Mutyaba naddala okukyusa ku ndya kaakati kinene kye kiyinza okukyusa ku mbeera eno singa ebeze ya kansa nadamuganga bw'omusomesezaako kakati n'ekirala kye twagala abantu bagamba. Abantu benyumiriza nnyo mu bantu ab'edda nti bawangalanga nnyo bakola batya, naye njagala okubategeeza nti edda quality of life yali mbi. Yensonga lwaki mwami Simbu omwami yawasanga abakyala bangi ne bazaala abaana bangi, naye Uganda yali tejjula. Ekitegeeza ni waliwo okufa nga nakwo kungi nnyo, omuli endwadde ezaabayiranga saako n'ebintu bingi. So quality of life tukikkirize nti improve nze nti kati abantu asobola okubeera ozaala abaana bo 2 ne bakula. Okulya kye tutunuulira okusinziira ku eno Mediterranean diet okunoonyereza kulaga nti singa tukendeeza ebintu ebirimu ennyama, yensonga lwaki ya bbeeyi n'oba nga ogirya mu wiiki emirundi kale egitasukka 3, kikuyambako okukendeeza ku kujja kwa kansa. Naye nkukakasa bw'obanga obadde wakumufuna naye oba osazeewo ennyama n'ogivaako, togamba ati no nava ku nnyama ne baŋŋamba nve ku kino naye era kansa nzize, kubanga kansa ye nga kansa ekimuleeta ekituufu naffe tetukinnakitegeera, kubanga abamu famire abalala ajja buki bozzi. Naye katugambye tulabye abantu bangi abali ku diet eno ng'ennyama ntono be basinze okusobola okwewala okufuna kansa ono. Ebibala n'olya nnyo ebibala, n'olya nnyo vegetables, n'olya nnyo fruits, n'olya nnyo greens, n'olya kugamba ng'emmereyo siya nyama ate nga temuli mu nnyama nga temuli nyama. Vegetarian diet yabo be bantu betulabye abasinze. Nejjukira ennyama nayo ogyetaaga kuba mulimu vitamini ezirimu ze tutagenda kukola ki kusanga eri. Ne tugambye betulabye abakendeezeza ennyama abawa abantu nga yennyama awulira abatalidde ku nnyama buli kanaku nga yafuuka kanivowa nga awangala alidde ku bifi.
Yes. So singa emmere ntuddeyo ku mmere yaffe enfumbe ne tulya bulungi, ekisinga okuba ekikulu kwekebera ne bwonoolya bulungi nga tomanyi bw'oyimiridde kansa wanaaba ajja kujja era ajja kujja, nga tomanyi bw'oyimiridde kansa era ajja kujja kubanga ekijja omanyi kinyaga bitono kubanga ye waba wakujja era bajja kukola ki kujja. So the earlier we tumuzuulira ne tubaako kitukola, the better for you. Naye bw'oguma n'obeera eyo n'osooka newekweka gundi oli Merogoti yatugamba omusajja abaguze emmumbwa zaalya biseera byatugamba baali bava okutunza emmumbwa 10,000 oli naawuddiika n'amira emmumbwa nanga kati kansa mu mazzi. Waliwo n'omukubi omu yagamba nti baamuwaakuuma n'akateeka mu ngalo myaka 23 nakuuma ne kalyoka mugamba nti kakati olina kansa wa prostate n'atandika okumira. So ebintu ebyo bityo ebiwuddiisa, genda mu ddwaliro okukebera musaayi gwe bajjako sikaani ebeeraga. So tuteekeddwa naffe okukula, waki bakulimba okutuuka ku ekisenti eyo naawe n'obeera nga oli awo bakulimbira ddala ebintu ebirabika, naawe faayo ku bulamu bwo kubanga jjukira gwe omutwe we gufa oba amaka nago oba ogasse. So omwami wandibadde mulamu nnyo osobole okulabirira famire yo. Bwewaawo katulabe wanabera wabuuza tujja kumufuna naye nga tutandika kati wakati mu dakiika zino esigadde Dr. Mutyaba ku Kookolo yennyini kubanga situmanyi tukkiriza nti twasomesa era abantu bategeera bulungi nnyo engeri kansa gyatambulamu oba engeri gyeyangwamu okusaasana mu bantu. Then nga naye bw'okyogeddeko nti ebimuleeta bikyali bizibu nnyo okunnyonnyola oba oliawo. Then kyongere n'okuwanisa amatongo era abawuliza kakati sawa zino. Then mu kifaananyi ekigazi ekya prevention gwe ng'omusawo ng'oggyeko bire tuyiseeyisemuko kati nga tubisimbyeko amanyi nti kati tuziyiza Kookolo, ki kye tusaana okugoberera, do's and don'ts? Ekisookera ddala okulya emmere tetujja kukyesibako kuba waliwo omuntu okulya emmere gy'asobola okufuna. Ne tugambye omuntu singa aba alya emmere nga yeewaza ebisiika ennyo nga otera okubeera awo n'olya ku bibala n'olya ku vegetables n'olya ku greens, ebintu ebyo bizaamu obulamu, n'onywa amazzi ne kwegamba kikulu. Kati nga zino endwadde ze twogeddeko zi kansa eziva mu buwuka, omusajja n'ofuba okulaba nga otayirirwa okomolebwa omukyala n'ofuba okulaba nga okeberebwa buli luvannyuma wa myaka 3 n'okeberebwa n'otajja ate nze tebajja kundaba wansi n'ogera ne bakebera kubanga kansa ono businga kukwata kijja kubeera kibi nnyo, kijja kuba na kizibu nnyo, ojja kuyita mu mbeera nzibu nnyo okusinga singa badde bakeberako ne tumanya nga bw'olina okuba. Ensonga endala yandibadde nti okwewala kansa ono tetwewala ddwaliro, totuula eyo n'otandika kuwuliriza bantu atali musawo. Naye omuntu okimanyi nti amala emyaka 8 n'agamba nze sigendako mu ddwaliro myaka 8 sigendayo era ndi mulamu sigendayo. Weewaana ki? Genda bakebereko. Lwaki emmotoka bakugamba nti weesukka kilomita zino genda ogikole service, emmotoka ogitwala efudde era eba ekyalinamu, ne tugamba nti olw'obugundi bw'omubiri genda bakukebereko. Omwaka teguggwako, mwaka guno guweddeko, genda bakukebereko. Sente ntono nnyo kujjako okukebera ne bakola check up ne balaba omutima guli gutya, ne balaba gundi breast ziri zitya, ne balaba cervix erieta, ne balaba prostate erietya. Sente ntono nnyo okusinga ebizibu ebinaavaamu nga kansa akoze atya akuze. Program yaffe obujjanjabi obw'ekikugu Dr. Joseph Mutyaba nange simbwero tutambudde ku bibuuzo by'abatuwuliza tubeere twabadde omukisa tulabe nga tufuna byonna byetuyinza okubajjako n'okubayamba. Mukama waffe alo lwangi ssebo ssebo mbadde mpuliriza bulungi so mwabala tuwuliriza ssebo wakayimba kumpisadde bugenda okwogera
jambo sente solo ya kukererwa kwa senta katamu sabira dokta wala daira ndio ndio gaya mpaka ndio sasa sana mfumo mgongo biyo mimi mbona mpiranga mgongo kunuma n'ubuyinga muno mamuzi ndagenda kiro kwanga cyekeka cyekere cyeke mukamanzi kale munafu walinyo nakutuliza twandifunye omuwulizo oba omukubi omu akongera okujja mu budde naye bw'oba toliiyo dukisa mutyaba ndowooza awulikise bulungi. Kyensinga okwagala okutegeeza abantu oba olina kyowulira ansi entuufu genda ku ddwaliro wamisimbo oluganda mugambe agende ku ddwaliro bamukebere avemu oba kisoboka okuba genda ku ddwaliro tukube ebifaananyi tulabe ekirala kikino. Omuntu asobola okukola embaga ey'obukadde ayinza atya okugamba nti talina ssente zimuziba akasente akasaamusaamu teri tesisuka mitwalo 4 tesisuka mitwalo 4 ku bulamu bwo kyongala okungamba nti emitwalo 4 mu famire yo tolina kyogikozesa kirala. So ndowooza just setting priorities era ekigambo kya tetulina ssente kugenda kukeberebwa ekyo tekirina kuva mu muntu wanga tukola ebintu ebirala nituteekamu ssente obulamu obwaffe lwaki mwe twagala okukuba endobo kubanga n'ebyuma birina okusavisingwa n'ababirina nabo balina abasawo abalina okukolebwa tukwate ssente tugende batukebe tuyinza kiyinza kukulema ngenda ate zikulema. So nze ndowooza enkola ey'okwekebera tuleme kulinda bakugambe nti ogenda okole CT scan nti test evuddemu eringa eraga nti oyinza okuba olina kansa genda okole CT scan ne tugende tukebera nga tetukyazza tuveeyo tugende batukebere. Buli tugenda okwekebera nga obudde bukyali si kibi okuvaayo nga byonna biramu naye omanya nti byonna biramu n'ogenda mu maaso ng'okola bulungi nga bw'olina okukola nga tolina mutawana gwonna. Twewala okulwa kubanga newobeereyo n'olwa n'okola ki kansa bw'aba ali mu kwakutambula agenda kutambula teri kintu kigenda newoba osazeewo kunywa njaga kansa ajja kutambula asigala atambula. So kyandibadde kikulu nnyo ogende nga okeberebwe ng'emmotoka bwemalako kilometers n'egenda ne bagikebera esebo bwewa kale nga tuwumbawumba kubanga budde butusobodde okubukozesa. Abakyala kansa omwaka n'abaana yendwadde eyokusatu ekyasinze okutta abakyala. Abakyala kansa omwaka n'abaana atambuzibwa ffe abasajja buli mwaka kisatu tugende batukebere tulabe nga bwe tuyimiridde. Akasimba kano kasobola okukwatibwa nga obudde bukyali ojja kwepanka ogandize sijjaku naye kansa wanaakula tubalabye kansa talina gwatamanyi talina byogamba nti oli munene genda bakukebera oluvannyuma myaka 3 omanyi nga bw'oyimiridde. Abaami myaka 4 myaka 5 bakebere prostate eyo mwaka obenga omanyi nga bw'oyimiridde. Abakyala amabeere nako tugakebere kansa nyungi naye okufaayo kuno kwe kugenda okutuleetera okuwangaala tusobole okwewala embeera eno. Nyogera mukama abankuumire mu ngero okubeera obulungi wiiki ennungi.